Spice Diana ne manager Roger bo munange basesemu dda tayina kyo bagamba wali mbitiwe bingi ne mugambo ogusoko mukowai bagenzi bali ate kuzibatawanya ndowooza odi yendala enaatera okufuluma bakatuyoge egenda kubeeramu ki kuba yali erimu osimanya baby take panado biki oba ine egenda kubeeramu ki nze naawe naye tugirinze baanange. Omwana wa Mina the Queen Navieta bambi maziga merere mbiyina maaso awo David Lutalo si birungi n'akamateza ensonga za Equity Bank bannange mitawana mirere Jajja Iculi taluze mu Bobi Wine naye muyina maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasa video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga era onyigende mu notification bell olemesi wanga byonna byemba nteekayo bannange abananga balina omugambo ogusoko ku mwana wa Mina the Queen. Ffe twali tumanyi ate nno kamba buli omwana no bamuzaalira Dubai. Ffe twali tumanyi omwana we Dubai. Era videos bapostinga za dda omwana wa mwezi gumu ne wiiki 2. Era tunoonya mukozi amanyi oluzungu naye nga si muwanvu. Twagala mukozi yenkananga Mina. Muleme mukuba mpi. Iye twagala omukozi yenkananga Mina banange ndifayindikirya kampene kugundi ono bwa modulator kampe ne kasitabeera kabaazo alimba walabu twagala omwana omukozi nga muyonjo ng'olina experience mu luzungu ng'oli muyonjo ono omwana mu basekadama n'abantu ab'e Uganda ono teyakola losi mu basajja avieta n'afa ku mukazi nalaba n'okusijja bannamu siba ne boogera n'oluzungu avieta omukazi yamulese eno ng'oluzungu lungi omukazi yazaalira Dubai tekamba buli omukazi yazaalira Dubai naye kati ono omwana wa bbeeyi alimu ne tiketi so avieta atujoze mbwayagala kyagala omwana nga alina experience mu luzungu bamutikira mukazi watumanyi yakuddayo Uganda bampa obwakadama bwe Uganda ono omwana nsobola musirisa nti anze saawaawe biigi waabwe avieta anoonya mukozi ng'oli muyonjo naye nga Mina akusinga katinya obuwanvu nga mwenkanya oluzungu. Baanange abaana ba TikTok bo batokomoka omugambo omwana wa Mina bwe bagenda omupostinga nga wa mwezi gumu ne weeks 2 bannange nawe osobola okumpa endowooza yaawo mu comment section oba bituufu oba si bituufu ate wenkuzaako eno ewa David Lutalo munnange olunaku lw'ejo yayimiridde ku magulu ga 2 n'ajooka atokomoka omugambo ogwakula kansooke ngubateereko ate namwe musobola okuba nga mugwewulirira. Tetwegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. The city politicians sagala bya bufuzi in my life. So sagala muntu ayawula bantu n'abantu. Oba wapate chi fe tuli bantu. Ogurta no mukiga witu. Chagala. Byebyo ate wamana mwenga mbyewuliddeko yakutegeeza nti ye talina sayidi yonna gyawagira nti era ye tayagala abantu ba byabufuzi baawukanya bannaabwe naye nga wootunuulira alina sayidi gy'abadde asongamu era balala bagambye mbu yalidde ate wenkuzaako ne wa mikisi muzitufani bannanga abaana ennaku zino nga bambala abaana ennaku zino nga balina emirembe emisono gy'engoye bannange baffe tubeera luddawa Mukama Katonda byebiri mu sayidi ezeeyo wenkuzaako eweno Saabavumi oba tumuyiteyo tutyo Dr. Cephco munanga amawulire olunaku lw'ejjo gaatambudde nnyo mbu amenyesa amagulu mbu takyategeera takyakola ki yes yayisiddwa bubi ne wamma amagulu tegaavuddeko just face kale face engeri gye yayiwa omusaayi omungi tumusabire naye nga bamusiibudde essaawa zino ali wa maama we nigyali naye maama abaana badde batokomosa omugambo mbu tagenda kudda ngulumbu era bamutadde simanya mu woodi ey'abalalu b'emitwe n'edda bannange si bituufu n'akamu ate wenkuzaako eno ku mwana mulenzi Lizen Kushi eyatadde akatambi k'obuseegu omwana mulenzi ono nga bamuli emabega tuyite ebisiyaga naye maama ye Bad Black akiwagidde atya katubirabe nabyo. Kushi wabanga omuniogwe gwe gumuwa ssente mumuleka omwana yeeyagale oli wa binalye naawe oyina omutuli gwo. Kampala mulowooza abaana bakole ki? Mwagala abaana bakole ki?
kushi obufaananyi bufulumye kushi bamuzina akabina kushi mumuleke wa muniogwe omwana bamuleke agaba omuniogwe akolewe Kampala olaba ne wasoma ng'olina diguli abalina diguli e Kampala bavuga boda abalina diguli bali ku chapati bakwanda chapati ekyo si kipya bamuzina omuniogwe waba wasaze wadduka obwavu just ekiba kinyiza kumuzina munyo n'asigala nga mwavu naye bw'abanga is doing well and anasi musasulira wasula alya yebaka yeyagala omwana mumuleke bamwalabye bu video muli bakazi bakulu muli n'abasajja bakulu what is new there gwe mukwana njasamira nti ennyinde zeemu okugejja mukwano ne dokita yagezaako kye yagezaako ndi mukazi muganda neddira mpindi dokita okugituusa wano yakola maaso awo nina vidiyo y'akadama nga famire yeetaajwa kigambibwa nti baamutta naye maama bad black nga ate otuvuze speed ekifo ky'okutabuka n'ova mu mbeera olw'omwana ekikulwa kye yakoze ate gw'omuwagidde buwagizi kampani ya EZ Visa eyatwala Namirembe Olivia e Saudi Arabia okuba ekyeyo. Kampani ya EZ Visa eyatwala Namirembe Olivia e Saudi Arabia okuba ekyeyo. Muveeyo mutubuulire omwana ono bajali mulamu oba omwana yattibwa. Inzize njogera n'omuwarabu nansindikira air ticket fake. Omuwarabu mukusindikira air ticket fake. Tugenda okebera ku kisaawe ky'Entebbe kukata airline e Uganda ng'omwana teyatuuse ku kisaawe. Tugenda obunoonyereza ku poliisi ya airport e Uganda ng'omwana teyatuuse ku kisaawe. Nze mbalayirira omwana ono mugenda kumutika mu muzze e Uganda oba yafa oba mulamu. Tugenda kulwana nga we kisoboka tulabe nga tutuuse mu bakulu bekikwatako. Nkowoola bakadama mwenna araba vidiyo eno ng'omanye oli ku kyeyo. Vaayo opositinge vidiyo eno ogirayikinge ogiteeke buli wamu tufune obwenkanya. Kubanga kino ekintu kiraga we kinasigala nga kigenda mu maaso. Mugenda kufa we muti kisiiri. Kampani egamba omwana ono abadde mulwadde. Nenga kampani tebuulira famire ya mwana nti abadde mulwadde. Omwana ono yali agende Saudi Arabia yasayininga contract era ne contract weeri. Simanyi oba mu contract mwalimu ti omwana ono mujja muzze Uganda nga mufu oba nga alina obuzibu. Mwamutwala mulamu era ke kaseera mumuzzeeyo nga mulamu. Tugenda kola ekisoboka kyonna tulabike omwana ono ngadde e Uganda oba mufu oba mulamu. Tugenda kola ekisoboka kyonna okulabika nga tutuuka mu bakama abammwe abatwala ensonga zammwe ababawa layisinsi batuyambe tulabike ng'omwana ono adde e Uganda kubanga mmwe ndowooza tulemaganye. Bwe mulaba vidiyo eno nga mwayita mu EZ Visa munyambe vidiyo eno mugiweereze baddayire kitaabo aba EZ Visa bamanye ekintu kye babadde bakukuta nakyo ke kaseera ddiru twagiguddemu. Omubanga muyina ssente ze mwalya ku nsonga y'ono omwana aba EZ Visa ke kaseera muziseseme. Kitegeeza guno gwe muze omuwarabu adira air ticket naziwa abaana nga fake, naziwa famire z'abaana nga fake ne bagamba nti abaana bazzewa Uganda. Ne kano kaddiru ke mwabaze kafu. Tetugenda kussa mukono, tetugenda kuzikiza buli kadama gy'oli. Ensonga eno ekukwatako tosirika totuula muve tulwanire muganda waffe nga twalwanirira muganda waffe aliima. Twetaaga obwenkanya buli alaba vidiyo eno gisheyalinge giteeke mu peegi ez'enjawulo giteeke mu gurupu ez'enjawulo tulabike ng'omwana ono munnaffe atuuka e Uganda. EZ Visa esangibwa mu kibuga Kampala. Yeyo kampani emazeeko omwana emirembe. Yeyo kampani eyinza okuba nga yatta omwana ono.
bino ebintu mbyogera obujulizi bwonna mbuyina, amaloboozi g'omwana ngayina, amaloboozi g'omuwarabu ngayina. Bannaye tufune obwenkanya bakadama mwena musitukiremu muleme kulayikinga muleme kuviewinga buviewinzi babula mulayikinge musharinge mukole duet ene ensonga ebakwatako tulabike nga tufune obwenkanya. Byebyo ate namwe nga mbyewuliddeko munange yo family eri mu kutaaja kwere so gwe naalabye video eno bambi gyongereyo ate omuntu omwana muwala asobola okufuna obwenkanya tumanye oba gyali oba ddala kituufu boss we yakola ki oba ddala kituufu boss we yamutta ne bannaye bakadaama maziga meera ate wenkuzaako eno ku Jajja Iculi bannaye mwana mulenzi Cephco Umaru ate alina byatugamba katubirabe nabyo tweyongereyo naye maama ennaku zino kakasenyiga oba namwe kabavuga sipiidi nga nze kanvuma ate kaluma ate kayina eggume gwe naali eyo ng'olowooza ogenda kuvuma Kyagulanyi ogenda kubeera mu opposition mbu gavumenti ekuyita ekuwa ssente. Gavumenti ya Museveni teri kuyita kukuwa ssente okujjako bagenda kukukozeseza ku bulimba paka. Kati wano mu Muhoozi ssente zijja bakuweeyo emitwalo aga obazannyire loolo bo bafuge abaana baabwe beyagale bagende mu mawanga nga beyagala bweyagazi nga gwababo wallahi wamala okusoma agenda mu mawanga g'abawalabu kukuta ttooyi nkubuulira bw'olowooza nti basobola okuwa ssente nga bwe baziwaani tosobola kuyimirira mu kaliba ya Isima Olakisesi naye Isima Olakisesi bye yabakolera byonna abasajja abo baakubanga abantu amasasi nga Isima Olakisesi avaayo mubatte. We are the National Resistance Movement. Wallahi balabanga kye basobola okumuwa ekyamaanyi kadroni kamotoka kadroni na apartment bwe yali asula wallahi bali bafulu figa babatega bugambo presidential advisor ne kiddakuli ne kivimba ne kirabanga ekikabeje kina ninga wallahi kyavu kinaku nkubuulira oyo fulu figa ina sente zisinga omwana agenze ku kyeyone yenonyeza sente naye buli wekiyita bafujja bagamba ebyo bye bitusibizaako Museveni wallahi reality kati gwoli eyo ine ekirooto kyo olabanga ekirooto kyo kufuuka bloga kugenda Museveni kukozesa wallahi nze tosobola kunkozesa bya kisiru era neewuunya Isima Olakisesi bamukozesa batyo omusajja yali omugezi bw'atyo wallahi nga omusajja yali omugezi ne bamukozesa ebyekisiru bw'ebityo nga bamuwa just kadroni mukubira abaana bamu omululu gwe gutuusa abantu awo n'okwagala okukola mu bagambe banoonye ku ssente bakole kubanga tosobola kuŋŋamba nti nze ogenda kunsasula ŋŋende kwesiriwaza sikisobola bambi ekyo sikisobola naye era baalaba nga Isima Olakisesi balinamu ku bassasi one mistake balabanga obulamu bwo kati bukyalina mugaso bugende tebafaayo ku biki byonna by'obakoledde abasajja abo gw'oli eyo oli mawanga g'abawalabu oli eyo waliwo kinyooza ali ebungereza mbwalowooza agenda bakubira kerere waliwo n'akavubuka akalala akasajja kakulu kali eyo sijja nakayita akavubuka kali Sweden mbubulowooza bugenda kukubira Museveni kerere babuwe ssente bwagala kuyimirira mu birooto bya Isima Olakisesi really gw'olaba Isima Olakisesi yali akwegombesa bulamu ki bwe yalimu bw'ogamba bwe weegomba nti kati mu butuufu Isima Olakisesi wano yali yeeyagala kweri kikye yalina bambi yafa munaku musajja wattu omulambo ogwafa nga muswavu bambi bagamba bulijjo nga mbadde nzijjayo nga bwe mbadde embeera nazo nga zijja nga mbadde temumbuuzi tebakubuuza ng'oziteekayo naye bw'oba ozijjayo bazikubuuza n'abagamba nedda tusobe tukiveeko n'abagamba nedda bulijjo nga bwe zibadde zijja nga zibeerako nezijjako nezikosa byenjagala nga temumbuuza naye ku ssaawa zino mumaze okuteekawo wamaze okubawo ebizibu obuguddewo kati lwaki mumbuuza nti nzijjawa kino kikina kinabalaga amakubo nga bwe zikola ki ssente ze bwe zijja kubanga mukozi nze namugamba namusindika ku gundi ku Kampala Road namusindika Kampala Road ku Church House ankubira ajja wano eno okwogera ku bya banka kakasa nti ogira mu video oba tosobola kubeera mu video sigalayo bamujje kajjansi bamusindika ku Kampala Road bamusindika Kampala Road ankubira essimu angamba Eddie gwe yali angamba mwana nti banka eno nzibi ate gwe yaginsiba namugamba mwana genda ku Church House alabe kyekikola ki ekyekiddako ne mugamba genda yokola ki
genda yo making sure togeza n'ofuluma nga tebakuwadde ssente zo kuba sawa zalinga 8 wamutosinga paka sawa 9:10 ne mugamba making sure kasitogeza n'ofulumaawo nga tazizeko ku account togenda kuddamu zirabako kati waliwo omukwano gw'omwe yali akolamu munda nayogerako naye namugambe ekigenda okuyamba kiri eki zibale tezinnaweza wiiki naye ziba kuba nga ziwezezza wiiki ebale togenda zirabako kuba babaliza bazimuwa okuziteeka ku akawunti baziteeko nga sawa egenda namwemu kuba bali bamugamba musomanyi bwagende agenda kudda nga bamaze okukola investigation biki n'abagamba nze nasevinga nammwe sente zange ku akawunti eri mu banka yammwe kati mungamba mutambu sente zange teziri kati mugenda kukola investigation kyemugenda okukola nze kyemugenda okuŋŋamba zijala sente zange nzikozese kati so mwana bye tulimu tubikole nze sigenda kuvumirira banka yonna yona sina banka nemu gye nnyonoona wabula nze kyensaba kintu kimu twetereeze abateresi ba ssente mwetereeze bo bakitegedde abatereka ssente babagaye mwetereeze nze sina banka nemu gye nvumirira naye nga tolina Equity yakolamuuko ku mulimu ne munno yanvuga eggaali famire yange nze yali first victim yasooka nevuga mukazi wange eggaali yanvuga eggaali bino njogera bintu byekakasa yasooka nze neddako mukazi wange kuba oyo nze zange tebampadde n'ekikumi erize bamukuba emitwalo 8 kubanga zaali $2 million bajja nga basasula mu installment emitwalo 8 tebagiteekako kuba neggulo twabyogeddeko naye naŋŋamba amazima ate nawe wali wagana okumpoleza ali olowooza sente nange nazitwala biki ne mugamba singa bayite banzi n'alikkiriza nti sente gwe yazikola kigwe yazizanyiramu naye kirungi nali nkikola twabyogeddeko neggulo evening era kati kituufu nze by the nsavinga nabo mbankinga nabo naye kati siyasobola kuleekayo sente zange nezibeera nnaku 2 kati olwo oba oterese ki nga teziwezaayo na nnaku 2 okuggyako ebbirize eza charges eza withdraw charges kati anti ekiriwo kimanyi tulinga gye twafuula nti kati eringa bula mobile money nti kwe ziyitira ng'olina gy'ozireceiving okuva nti oba kati olina w'ozijja oba olina gw'osharingako ne munno oyagala muwa kasente naye mbu nkwate olwabiri lwange nduteekeyo lwebakeyo wiiki ani ndi mbizi ya mu nsiko